This is Faad TV UG. Subscribe. Yes. Butale vumbaniza badia mwena ku Faad TV UG esinga. Nakusaba mbi o subscribinga ku YouTube channel yaffe boba oli mpya ku YouTube channel yaffe ne Faad TV UG. Wantu batusako nyumba za celebrity okwetola ensi yonna. Naddala wano ku lukalu laffe olwa Uganda, naddala wano lukalu lwaffe eggwanga lyaffe eri Uganda wano. Twetola eggwanga lino Uganda lyonna nga tunanya celebrity abasinga okuba abamaanyi abatrendinga ennyo kosa n'ebweru w'eggwanga lyaffe eri Uganda. Kwegamba wano ku Faad TV UG tukola video zikwatagana ku nyumba z'abacelebrity ndowooza okwetola ensi yonna, kangamba ensi yonna kuba olunaku olwegwo n'abatusisako ennyumba ya Cristiano Ronaldo celebo yamanyikiddwa nsi yonna. Ekintu kitegeeza wano ku Faad TV UG weffe tutambula ne bacelebrity okwetola ensi yonna nga tubatusako amaka gaabwe oba ziwandiise ennyumba zaabwe we bakasiba. Era ngenda kusaba mbi osubscribinge ojja kuba tosubwa video zaffe zonna wano ku Faad TV UG. Nyingiddeyo n'ennyumba ya Juliana Kanyomozi, mwana muwala nnyini ddoboozi, omukyala ayimba ennyimba ezaalaavu, omukyala alina eddoboozi kwegamba ye baaba eddoboozi yalikola bambi n'amalayo. Juliana Kanyomozi amanya gagadala ye Juliana Kanyomozi, era nga muyimbi ate nga musician actress ate nga entertainer Juliana Kanyomozi, era nga awangudde award nnyingi nnyo. Alina award gye yawangula gye bayita R&B gye bayita Afrobeat singer. Era ng'ono Juliana Kanyomozi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 Novemba 1998. Alina emyaka 40 gyokka era nga munnayuganda. Awangudde award, alina award gye yawangula Eyatasika project. Nyingi award z'awangudde era nga alina omwana ali omu yekka gwe bayita Keloni Rafael Kabugo ye mwana yekka omugwa alina Juliana Kanyomozi. Alina abazadde okuli Gerard Manyindo kosane Catherine Manyindo, mama we Catherine Manyindo, taata ye Gerard Manyindo. Njagala mbatuseeko amakage era nga byo ebimu ku byensobodde okufuna ebikwatagana ku Juliana Kanyomozi. Kati essaawa zino ngenze ku makage ndowooza ekifaananyi ky'amakage ndowooza okirengera ddiya gwe wena eyeekumidde ku Faad TV UG. Gega amakage Juliana Kanyomozi munnaayi bwe waakasiba bambi yakolamu. Era mwana muwala okuyimba kino kiraga nti okuyimba alina byakukozeemu. Manyi omuyimbi eri abayimbi abasinga ng'ayimbidde emyaka n'emyaka naye ng'omubuuza mu kuyimba kyakozeemu nga takirabawo. Kati bano bo abasinga bo bambi bagamba wise kansoke nteekewo amaka we naapoyira kuba Juliana Kanyomozi essaawa zino ali myaka 41 kati. Emyaka 41 gy'alina Juliana Kanyomozi era nga bambi anyumirwa abantu mangi nnyo olw'ensonga olw'eddoboozi lye. Bambi eddoboozi lya Juliana Kanyomozi bane nange g'amazima obuyimba bwe bunkolera. Alina ennyimba nnyingi nnyo ate ennyimba ze zonna za kabi nnyo. Munengega amaka ga Juliana Kanyomozi maka manyuvu nnyo, maka manyirivu nnyo. Olengera ebisenge ndaba ebisenge ggwe amini laba eddiiro ndowooza olirabye munnaayi. Faad TV UG ndi ku nyumba Juliana Kanyomozi mwana muwala ono. Kangabe mwana muwala kuba ye Juliana Kanyomozi ye kati we mulaba otoyinza kumubalira nti ali myaka 40. Ekisooka anyirira kugamba oli wagamba nti ali myaka 40 abasinga bayinza n'okuwakana naye nga kituufu gye emyaka gy'alimu. Yazaalibwa 1998 ng'ennaku z'omwezi 27 Novemba era nga buli 27 buli mwaka aba akuza birthday Juliana Kanyomozi. Bambi yakolamu amadiiro ndowooza ogalengera, eddiiro ndowooza olirengera munnaayi. Baana bawala bano bakolamu sente tebazijaajamya. Juliana Kanyomozi sente tazijaajamya bambi, sente yazikola eziwera. Ate omuntu kasita ozimba ennyumba baba kubalanga omuntu eyakola mu nze. Omuntu nga yazimba ennyumba mba mubalanga omuntu eyakola mu kuzimba ennyumba. Si kyangu bannaaye, si kyangu okuzimba ennyumba, si kyangu. Tusobola kuva buvi mu bbanga n'ogamba kanjizimbe. Yeetaaga step y'ensonga lwaki omuntu bw'aba azimba ennyumba n'atuuka okugiyingira. Abamu oli yeetaaga n'okola ne pate owe n'okukola pate egiyingira ndowooza omulengiraawo ku nnyumba ye. Juliana Kanyomozi ku nnyumba ye ndowooza ennyumba ogirengera bwaguuga. Abaana bakolamu, abaana balina ssente. Juliana Kanyomozi naye yakolamu bannaaye. Nze omuntu yenna nga yakolamu bannaaye. Omuntu wetukira okugamba nti no yakolamu nga yazimba ennyumba. Omuntu aba yakolamu bambi, aba yakolamu kuzimba ennyumba. Si kyangu. Yabano ku Faad TV UG
tujja kuba tubatusanga ku nnyumba z'aba celebrity balage buli nnyumba ya celeb yenna celeb ow'amaanyi okwetoola ensi yonna tusooka zinoonyerezaako wano buli nnyumba gye tukutuusako wano ku Faali TV UG tusooka kuginoonyerezaako era tukakasa nti yennyini yo oyo gwe tuba tukutuusizzaako ennyumba ye ffe tuzifeefeeta tukola okunoonyereza okwesigika tukola okunoonyereza okw'amaanyi tusobola okulabika nga tuzibatuusaako wano ku Faali TV UG nnyumba Juliana Kanyomozi munnendooza mugirabye gwe kyolina okola ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ojja kuba tusibwa nnyumba zaffe zonna tukutuusaako wano ez'abaselebu ab'enjawulo wano mu Uganda kosa n'ebweru waayo. Juliana Kanyomozi ayimbye ennyimba nnyingi nnyo alina akayimba ke bayita Kibaluma alina ke bayita Nabikoba alina ke bayita Zaabu nyimba nnyingi nnyo alina ke bayita Malayika wange libe essanyu ate obuyimba bwe obusinga bambi bwa laavu obuyimba obusinga bwa laavu kwegamba z'ennyimba za laavu azitegeera ddala abasinga mwe musinga okumumanjira nti abasinga bwe ngamba Juliana Kanyomozi temuyinza kubanga temumanyi kuba amanyikiddwa nnyo era abasinga bamuyitanga nannyini ddoboozi era nga kyo kituufu okumuyita nannyini ddoboozi oba tolimbye munayega amaka ga Juliana Kanyomozi yakolamu abaana bakolamu Juliana Kanyomozi yakolamu jukira bambi yafiirwako ko omwana we yasooka okuzaala bambi n'afa naye yasooka okulabika nga ali pressingawo omulala nazzaawo omulala gwe bayita Rafaelo gusooka okuyita Keroni Rafaelo Kabugo omwana we kati bambi gwayina bambi jukira mabegakawo waliwo amawulire agali gatambula mbu omwana oyo mbu yamuzaalamu yali Pastor Mondo naye tebyali bituufu just baali bajubisa nga bamanyi abaana abasinga ku social media bamanyi okujubisa naye tikyali kituufu ekyo baali bageza kugamba mbu taata w'omwana ono mbu ye Pastor Mondo mbu era Juliana Kanyomozi ye Pastor Mondo bagezangako okufuukula nga bamanya bawa Juliana Kanyomozi omupya gwe yakafuna naye n'ababula ne bagezako okuteekawo ekyo naye nga tekyali kituufu era ng'omwana we munaaye ye Rafaelo Keroni Kabugo ye mwana we gwayina bazadde be kuliko Gerard Manyindo kosa ne Catherine Manyindo be bazadde ba Juliana Kanyomozi era nga yazaalibwa wali mu Fort Portal mu Western Uganda era nga mutooro Juliana Kanyomozi ali mu Batooro tribe bwandise tribe y'Abatooro Juliana Kanyomozi java munaye mwana muwala wa Yatabu nnyo bambi nengega makage ate alabika bulungi kyekisinga okulabika okubanga kiri ku Juliana Kanyomozi alabika bulungi kugamba yefaako kiba kizibu okukkiriza nti ali myaka namugumu oli ayinza okugamba ali myaka oba 3 naye nga munaye gye myaka gyalimu Juliana Kanyomozi awaadi zaziwangudde eziwera ani yawandiika gye bayita Ugandan Pop Musician awaadi nabagambye yawangulako ku ya Afrobeat Singer Faali TV UG nakusaba mbi osubscribing ennyumba ya Juliana Kanyomozi mugirabye temusubwa enaba ezeko mweraba